gavumenti ekikaatiriza ng'eggwanga kati bwe lisobola okuyimirirawo n'ebintu bye lyekoledde era ng'ebimu ku ebyo ebifika by'ebifulumizo wabweru. Kino kifulumiziddwa minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ssengejo lya mawulire ga gavumenti mu Kampala era Uganda Media Center. Ono abadde atangaza ku kujaguza olunaku lw'amakolero n'amakampuni ku ssemazinga wa Africa nga baakumala ssabbiiti nnamba nga beefumiitiriza ku makolero era nga lwakuyingira mu ggwanga erya Ethiopia okuva nga 9 okutuusa nga 13 omwezi ogujja ogw'Ekumi. The manufactured value added export has now increased to over 13% of our total exports. Our production of sugar is now at 600 million metric tons. The milk production now stands at 5.3 billion liters. The current production is now 6.4 million metric tons. The annual production of steel products is at 61,000 metric tons, and as you know, still we have been importing steel worth 1 billion as a country, but also we, as a region, East African region, around 3 billion and 6 billion for the continent. Omulamwa gw'omwaka guno gutambulidde mu kwaniriza tekinologiya ow'ekika kya Artificial Intelligence AI mu makolero. Commemorating the African Industrial Day is to raise awareness on the strides made to industrialize Uganda, but also the continent. We will also highlight the key interventions being implemented and the efforts to advance structural transformation of our country, to build synergies between policy, investment, and innovation, to highlight strategies and best practices for harnessing the power of digitization, artificial intelligence to boost value addition and efficiency across the industrial sectors. Bahati era ategeeza nga amakampuni gano bwe gazimbiddwa ng'era gakoze kinene nnyo ku byenfuna by'ennyaffe Uganda nga gawa omusolo ebitundu 35 ku buli 100. 27.4% to our GDP. And the manufacturing alone, which is a subsector of the industrial sector, contributes 16.5% to GDP. And also, we contributed a few years ago, the current figures, we are above 7 trillion now towards the collection of Uganda Revenue Authority. The sector employs 1.5 million people and pays over 30% of our total taxes collected by URA, as I've mentioned. Mu buufu bwe bumu ayogedde ku nteekateeka ze balina ez'okutaasa obutonde bw'ensi. The plan ya industrial parks, okulaba nti industrial parks zino tezigenda mu swamps. Ekyo kijja kutuyamba okulaba nti obutonda bw'ensi tebwonooneka. So tulina plan y'okudevelopinga 22 industrial parks nga ziri planned nnyo. Ate ekirala nga tukozesa tekinologiya eri etatawaanya obutonda bw'ensi. Ezo strategies bbiri ze tulina okulaba ate n'ekirala tewali muntu wenna wetuikiriza kati okuzimba factory omu wetland kubanga kiba kyonoona obutonda bw'ensi. Abamu ku bakulira ebibiina bya bannamakolero balaze biki bye batunuulidde nga birina akakwate ku nkulaakulana y'amakolero awamu n'eggwanga. We are changing the strategy to look at every material that there is to produce something. The second part of the strategy is want to blend the fuel in terms of energy. We are not yet about to give up completely on petrochemical based energy. We want to blend it with green energy, much as we appreciate that the green energy agenda is what makes the day. We have a feeling that for us to break through, we have to, in the meantime, continue working with this. Yise Chigongo, Kura Chan 44 Origulo.